nti bweri amaaso gatume wala mwena kujja tukolekeza mwe tukuwa tulijja wala akanyomero byolaba byendaba mu evening drive ne Lubowa okutuusibwako Payneide n'obulezi obusookerwako okuweeza obulome bulezi obuli ku mutindo ogw'waigulu obwa MedWorld Pharma Africa Limited. Payneide yakakasibwa ekitongole ky'ebyobulezi kya Uganda ki National Drug Authority. Ne bannaffe aba Genacof syrup. Genacof syrup Professor Patrick Ogwang abasinga ndoza mmutegeera. Professor oyo y'omu ku ba professor ab'ensonga era nga mujjukira bulungi nti butwali mu biseera bya pain aid manya bya covid yavumbula akadagala ka covidex. Kati uyina ssenyiga kifuba asthmatic cough allergies omubiri gwo nga guboola guyina entondo sour throat amamirogo nga galimu amabwa genda ofune Genacof DS syrup ono jamusanga mu pharmacy oba drug shop ekuli okumpi ekyo mwakitegedde dda. Kati nga tuvudde nya kutegeeza gwe munanga awuliriza oyinza okuba oli ku NBS wano ng'otuwuliriza tulina pain aid capsule genda mu pharmacy oba drug shop ofune pain aid capsule kati yaliko oyina obulumi mu mannyo mugongo binywa mutwe abakyala bagenda mu nsonga zibaluma pain aid capsule pharmacy ekuli okumpi oba ogenda. Kakati Rockie John abadde nyakugamba ku kimafia. Yes. Omusajja Tamale Mirundi abadde musomesa nnyo era kyovola bakayiba bannupu NRM FDC independent okujjako ababuyabuya ensonga ezisinga ng'ogyeko ebizibu yalina n'aba NRM banne n'abakozi b'amagavumenti yayogeranga nnyo ku nsonga z'abantu ezibaluma ababulijjo. Ate Tamale Mirundi alwanyisizza ababbi mu gavumenti ng'alabisa nakugamba kuwa n'ekimafiya kankikuddiremu. Leero omuduumizi w'amagye g'eggwanga ate nga mutabani wa pulezidenti w'eggwanga avudde n'agamba ti Michael Mawanda bamuvunaanibwa byabufuzi. Waliwo ababbi bangi nnyo ng'agamba kitaawe ku X abamu nga bali mu bifo by'amaanyi nga baminisita ababbi eggwanga lino byasa na byasa ate nga bakyali mu bifo eby'amaanyi. Okabudde akantu ako nali kugamba wano ku bakulu be bakwata naye nga nti munaye ebintu bino birimu ekimafiya. Esente ekisooka baali tebanazifuna naye bano bagamba nti oli owa human rights ng'agamba omukyala akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu nti bamusabayo ka percentage. Kakati n'ebyo bizze bwe bityo mu ggwanga. Nze Rockie kankubuulire mafia kyakola kiri bwe kiti tolabanga nkola ku radio mafia agenda ng'oganye omukole kubanga mafia ekisooka kankikunnyonnyole ba mafia basajja ba corrupt official bakwataganiriza gang bali networked. Kakati balina katero zaabwe nezi syndicate zebazanya nti bakubala ne bakuzanyisa ensobi. Olaba ekiri mu gundi mwayiti kati kyekyo kyegamba nti abasajja babba eggwanga ne bamaani bakuba bigurupu y'abavubuka gangsters bakole cover ne batandika okubanga bagenda mu zikatereeze muwulira bayina emmundu bayina obuyinza. Gwe kasita owulira omuntu yenna ng'alina obuyinza osegedde omwegenderezanga nnyo. Nkikuddiremu kasita mpulira omuntu alina obuyinza. Nze waliwo yali ayagala bankwate ng'akulanga kino kankiwulira abantu ku radio ng'akulanga sijja kulinda nga nfudde. Waliwo omunene omu mu Uganda muno yali ayagala bakwate anti kati kyali kyava ku maama Kadaaga nga bagamba oyo omusajja alemezza Kadaaga mu Busoga
Nti mama Kadaga twamukuba bamafiya bamukuba bamujeko wa speaker bamafiya bamuwayiriza nti kino kyogera lunywe mbuki nga bwe kyali ku TAMALE mirundi kalika bamafiya bagamba ono ayagala kujjako President Museveni Kadaga bwe kyali kakati bamaze okutika President ebintu byonna olaba omukazi yefuze parliament olaba biki akuli bubi gwokimanyi nti mama Kadaga batwala omutwe ku parliament byagwerawo nalaba omutwe gwe baleeta ku peti ya parliament ne balyoka bamukuba nga ava mu ssabo ne bamukuba ebi nkuwulira Kagulu it is a cultural site that attracts tourism my tourists kakati bamukuba mawulire ng'ava mu ssabo bamala okumukuba mawulire balowooza n'apoowa bamwogeddeko talina baana bamwogeddeko nti Kadaga yalwanisa enkulaakulana bamwogeddeko n'ayagala bwa president kakati bamala okumulwanisa bafuna TVM gye sijja kwogera mannya nti bwe baali bagenda mu bya speakership batandika okugamba nti tukoze opinion polls ono yasinga Kadaga ali bwati ontegedde nkuwulira ne batandika okuleeta ku pano nga owa Kadaga abaako omu abasigadde baleetyolanya ne bakuba Kadaga kakati yali abasinzizza amaanyi kubanga Kadaga balina Rebecca twa Kadaga mama waffe yali kye yali ayina ndeta kimafiya mu kitegeere kye yali asinza bonna baspeaker bali baddeko tiyali ku ground ng'ali mu balonzi ekyokubiri mama Kadaga yali ayogeranye ensonga eziruma omuntu wa wansi era singa yabadde mu parliament ku byekitenzi ku ssaawa eno wandiwulidde shakes would roll manya heads would roll of course kakati ne bagamba kati ekirala nga baagala kubba mataka baagala kusengula byalo n'agamba nedda bibira n'agamba nedda eggwanga balifudde eryabwe nti kati bo kye baakola tebakulaga kino nti onalwanirira nnyo abantu bakugamba aluddeko kuba sipiika wa ttaamu 2 mu mateeka tekiriiyo ekya sipiika okuba ttaamu 2 tekiriiyo kakati bajje bamuteekako ebigambo olaba yali ayimiridde era okujjawo egundi ekkomo kuki ku myaka ekisanja simanyi biki njaga kumwe mwenna abali wano singa mumali mu ntebe za Kadaga mwandikoze mutya singa mumali mutudde mu parliament olunaku olwo kubanga parliament amagye gagikola ki gagizingako gajebungulula ate ekirala kino si kya speaker kusalawo speaker akikwata n'akisuulira ki kyentegeeza MP bo bana abantu naye Kadaga yatusibyeko mu 7 kati kyebavuga ekitali kituufu ezali kituufu kigambibwa mbu bamuwa n'obutwa kigambibwa kadde era kigambibwa mbu waliwo abasoga ne kakati batambula naye abamu abaali bataddewo n'okusanyuka nga balowooza afiiridde Nairobi kumbe Katonda azza bibi ontegedde nkuwulira nenzija ku radio 1 nembavumirira nenzija ku radio 1 nengamba nti waliwo okusaba mu busoga muno nga tusabira mama Kadaga asuuke was I paid bansasula ki wali ozza mutima nedda nali I was fighting for this woman alwanirira abantu baawa abawansi naye abantu bampulira why don't you call mama Kadaga ne mugamba omusajja abaddewo waki anasiima nfudde you talk to mama Kadaga ogende nti osiimanga nga mulamu I'm taking you back wetwalandika entalo za mama Kadaga